Nameere yakiguddeko oluvannyuma lw'omusumba ow'essaza ery'Ekereziya ery'e Masaka Sylvester Jumba okumwambalira n'amulangira okubba akalulu butereevu. Simanyi oba agenda ku mulupe wa General Museveni, naye nga jjukira nti bano baatubuulira amawulire agaffe eyo nti ku mukolo kwonna kwali oba teri kumuyita wantu wonna, kigamba baamuboola abantu. Yalabiseeko mu Ekereziya nga mu church ng'azze okusaba ku Easter, era munnange omusumba Jumba bw'atyo n'amwatulira ebigambo bye yamugambye, muganda wange mu katambi mwebiri, so nga ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni bonna baawadde obubaka obwa Easter, era nga bwonna babwolekeza Easter, amakulu Easter, naye nga bwawukana mu nfurezi nga bwawukana, era nga bubutunulira obumu bugira buprotectinga gain, obulala bundowooza nga bulaga nti tulina okulwanirira okubeera nga twenunula, tugenda kuba tubulaba. Naye nga sinaba kubanga nkuwa akatambi k'omusumba ow'Ekereziya ly'essaza ery'e Masaka Sylvester Jumba, omusumba w'essaza ery'e Masaka. Excuse me. Njagala omanye nti nze nkukakasa nti Abakatuliki bo baatuwangudde, Abasiraamu be bakwebera mu struggle. Simanyi lwaki Abasiraamu be bakwebera ate nga be basinze okubonyaabonya, be bandibadde bakwata ekifo ekisooka, kubanga gavumenti ya Museveni ebasse neekola buli kimu, neebasiba, neegezako bateekamu enjawukana, naye ekiwayi ky'ekibuli kyo tekivanga ku mulamwa. Naye bwe twogera ku Old Kampala, muganda wange, nedda. Kale nze bwe nsanga ng'alina kkola sinza namuyitako, sijja kulimba kuba sibaawula, naye nga sinza muyitako. Naye bw'atyo munnange omusumba Sylvester Jumba. Nti ffe mu Masaka Diocese waliwo kati ekifuuse omugano oba guba gwaki gwanswa, buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa. Abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Abooluganda mwenna bannamasaka nziramu okubakubira omulanga nga neetowaza n'okukaaba nga nkaaba. Obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka, oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki? Muleme kwesiba ku bantu, mbu mubakiikirire. Toyinza kutukiikirira nga otubuddeyo. Era ng'amaze okwogera ebigambo ebyo, enduulu n'eraya, ekitegeeza nti majority mu butuufu babadde basiimye ebigambo bye yawadde. Era Nameere yabaddewo awo ne bwe yabba nsuubira okuva obanga waali, naye nga muganda wange okubakuyita kulangira bakuyita kukola ki? Nga bwe nkutegeezezza nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuwadde obubaka obwa Easter, era twagala okulaba ekinyusi nga tukompiyaringa n'obwa Museveni. Naye nga teweerabira nti aba maintenance palace bano balina solar systems, gwe zewaali badde onoonye waala wonna nga toziraba, kubanga bino ebyabwe biri original. Bwe twogera ku bintu ebiri original bibeera original. Kale balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna, balina ne ttiimu y'abakugu esobola okuyambako ku binstallinga bw'oba ng'obaguzeeko. Maintenance palace nga bwe nkutegeezezza nti be basaale musola, kati ate Hillside View Apartments bano balina apartments ennungi, ebisulo ebirungi, era nga bino ebisulo birimu buli kimu. Zino apartments mulimu buli kimu bwe kiwali badde weetaaga, oba oli mu paradise. Kakati bw'oba oyagala Hillside View Apartments basange ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitindi Kajjansi, awo osanga amakubo agakutwala ejjanyi ku church. Kwe kasoobuza ejjanyi ku church yewa ne bakulagirirawo, kitegeeza obeera otuuse ku Hillside View Apartments. Kugambye nti zino zirimu buli kimu, ate nga ne transport wa bwereere okuva wonna w'obeera ovudde
okumpimpi awo so si ewala. Amora Beauty bo balina shea butter ono mulungi nnyo ku lususu ne mu nviiri, ate era nga talina buzibu kuba ali organic, temuli chemical sobola n'okulyako ku shea butter. Wabula bannyonnyola bagamba nti gwe wenna ayagala okuvaako enkanyanya oba ayagala okupreventinga enkanyanya, ayagala okuziyiza okukaddiwa, kubanga kasomera enkanyanya kitegeeza oba okaddiye, katuyagala ekyo kiveewo ekizibu, muganda wange, aba Amora Beauty gwe kasita obakubirako bajja kunnyonnyola kuba balina bingi bye bayinza okunnyonnyola awo n'ebirala ebiyinza okuyambako okubeera nga bitereeza olususu lwo, oba oli awo waliwo ebintu bye tukola nga tetumanyi ate ne bitufuukira ebizibu oba ekizibu mu maaso eyo nti ate kati wateekako ddagazigozigo wakola otya, so bano bajja kuyamba bagamba nti ateekako bino ebyo byonna obiwone. Aba Amora Beauty ku lw'ensusu ennungi. Kakati munnange twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni obubaka bwe bawadde ku Easter, era nga buno bwabadde katugambye bwanjawulo naye nga bwonna bukwata ku Easter, buli mu one Easter spirit kyenyinza okugamba. Jeno Museveni mu bigambo yagezezzaako okwogera nga agezaako okulaga omwoyo ogwa Easter bwe guli ogw'omugaso ennyo, era nga ayogerako eri bannansi. Yagambye, yakozesa ekigambo kye naalirowooza nti yali kiri phrases, yagambye fellow countrymen and country women and bazzukulu. Naye ku bonna kuliko waliwo yakola TikTok ng'agamba ffe tetuli bazzukulu bo, tetubeerango bo, kuba DNA tezikwatagana. Byali ku TikTok, naye bw'atyo bwe yayise bwe yagambye fellow countrymen, country women and bazzukulu. Kati n'agamba nga agezaako okuba nti kwegamba mu ekyo agezaako okusiiga ekifaananyi ekya national unity. Jjukira nti ye strategy gy'akozesa ebbanga lyonna ya divide and rule, kutwawula yawula. Olwo n'akola ki? Ne kati wano olwo olw'okubanga kati ajjidde mu mutima guno yeewombeese katulako ebisebuka bu fellow countrymen, women and bazzukulu. Munnange ekintu ekyo yakigayaalirira Kyagulanyi n'akimunyakulako ekya national unity, era n'aleeta national unity platform. Ekyo yakikola ki? Ogwo mulamwa, by the way, abantu abakyasinze okubeera nga bagoberera oba batuukiriza ebyo mwali mulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu baga nti mukunzi mulungi asobodde okugatta Uganda, ne mwerabira nti ekibiina kye ekya NUP bakiyita National Unity Platform. Ekintu ekyo akyakiivinze, by the way, nga erinnya ly'ekibiina bwe liri. Kakati ekyo kya National Unity nga General Museveni agezaako okuyita abazzukulu, country women, country men, kiriko ebibuuzo, naye kale katukitwalireyo. Kakati ng'ayogera ku Jesus Yesu Kristo okomererwa ku musaalaba n'okuzuukira, era awo ne bafaanagana, naye n'emphasizinga ng'akiteekako essira nti walina okubaawo amaanyi ga Katonda oba amaanyi ga Katonda galina okukola okukyusa embeera embi, bad situation, and symbolize new beginnings. Okitegeera, amaanyi ga Katonda okukyusa embeera embi era obubonero bweyoleke obugenda okuleetawo entandikwa empya. Akati mwe mukyalowooza entandikwa empya
bano baatandika dda ku ntandikwa empya. Ekisooka balina okusooka okubaggyako embeera ey'okulowooleza mu demokurasiya. Ebyo tebikola ku sayidi yaabwe, okitegeera muganda wange, tebikola. Era kati baagala new beginning. Temulina okukkiriza nti already ye family erina okubeera nga ebeera mu buyinza, yerina okubafuga, nti buli akulembera eggwanga lino. In fact baagala okijja kuba president, nabagambye dda bakiteeke ku mukulembeze supreme leader, bamubateekeko kati ng'ava mu family eyo. Kati mwene mulonda, bajja tukaisira babagambe nti kati temulonda babaka ba parliament bokka, kati mulondere president wammwe. Kale naye nga waliyo supreme leader, ekyo temukyerabira. Muligamba nakyogera, gana amateeka ge bajja bakyusanga aki bulijjo. Kaakati munnange bw'atyo ng'agamba nti tulina okubeera nga twemfasayizinga amaanyi ga Katonda, okubeera nga gakyusa embeera yonna embi, mbu gatuleetere entandikwa empya mu buli kimu. Okitegeera, embeera embi tetumanyi oba banaalekerawo okutusiba oba banaalekerawo okututta, ekyo tetukimanyi. Naye nga bo gye bayita embeera embi yeeyo ey'okuboogerako ndowooza n'okugezaako okubawakanya. Bo y'embeera embi gye bali. Embeera ennungi nga temufa ku byabufuzi, muve mu byobufuzi, temubuuza accountability nedda, mubuli kuki, mukole emirimu gyammwe. Mwangezaako bayinterpretingira. Katuli ku bubaka bwa General Museveni, tetunagenda ku bwa Bobi Wine oba Easter. Kakati ensonga lwaki mbwogeddeko, kubanga olabye wali omusumba Sylvester Jumba naye yabaddayo. Tulina tuli ku Easter, tuli ku bubaka bwa Easter. Kakati tooni ye yabadde eraga okuzuukira, tooni gye yabadde ayogereramu, era nga ayagaliza bannayuganda bonna happy Easter. Okwo kwe yatadde n'okubeera nga ayagaliza mukyala we okurikavaringa. Wabaddewo era ne father yayogedde ku nsonga y'okubeera nti tetumanyi bikwata ku Janet, naye ndowooza ekyo nja kukuwa mu mboozi endala kuba saagala nnyo mboozi ziwanvuwa. Kaakati ng'amaze okubeera ng'atuwa obubaka bwe, nze ngezezzaako kuyitira mu bufunze, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ye bw'atyo yayogedde ku bintu ebiwerako. Yafokasinze nnyo ku spiritual renewal. Museveni yafokasinze ku spiritual renewal. Museveni okweza obujja tetumanyi oba nkwe banaalekerawo okutukolako ebikolo birungi. Naye ye Bobi Wine essira yalitadde ku struggle for national renewal. Okitegeera, ye Museveni ayagala mbu mu mitima gyaffe, naye nga bo bwe basigaze egyabwe emibi. Spiritual renewal eno ku face, naye munda bo batemu, bassi, era batusuubiza genocide. Byonna bwavu na birala byonna tebatina ke batwagaza n'okubasembererako bwe bati. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye najja n'ayogera, essira yayitadde ku struggle for national renewal, nti tulina okuba nti tulafuubana okubeera nti nno tukyusa eggwanga lyaffe eri abakulembeze, nti abakulembeze baffe naffe bennyini nga tuli wamu. Kakati bano obubaka buno bwa mirundi ebiri, obumu buva eri Bobi Wine, obulala buva eri Museveni, naye nga bwonna bulina message za njawulo bbiri, zonna nga za ku Easter, era nga interpretation ey'okukomererwa kwa Jesus Christ n'okuzuukira. Obubaka ennyinyonnyola oba envunjisa y'amakulu
ndala nnyo ndala nnyo, emu kukuumirawo mu kizikiza eya General Museveni, ate endala ekuzibula maaso kukugamba kweyongerayo kulwanirira ekyo kikyo kya busikaabo. Kakati Bobi Wine yawadde obubaka bwe era n'agamba nti sizoni eno etujjukiza obwenkanya nti bulibeera buyimuka buli kiseera era essuubi terisobola kubeera nga lisirisibwa oba limalwawo. Essuubi lirina okutubeeramu buli kaseera n'obwenkanya bujja kubangawo. Esther kyetulaga era ng'agamba nti omwoyo ogwo ogw'okuzuukira gutugumya era ne gutuwa essuubi tituliba n'eddembe lyaffe era n'ekitiibwa kyaffe nga Bannayuganda. N'agamba nti mubeere bagumu era mwekumeekume, mwenoonye, temwesuulirira era mwekuume n'okukkiriza nti kisoboka, tusobola okununula eggwanga lino. Bubaka bwa Bobi Wine era n'agamba nti God bless you all. Okitegeera muganda wange obubaka obwo. Kakati awo obubaka wakati wa Museveni ne Kyagulanyi olaba nti waliwo obuli lively n'obulala nga bwo buli sheki, bulina bulanketi mwe bukukuumira obeera awo bw'otyo. Kyannyonnyola tekitegeerekeka, kiri awo mu ngero era nga nammwe bwe mwakikwata nti kikwate bukwasi Easter, temusobola kuwa makulu galiwo. Okitegeera? Kakati nammwe mwabuwulidde obubaka, sijja kugamba nti nze mbategeerera, naye ng'ekituufu naawe oyinza okugamba nti buno bulina value addition, ate buno butukuumira mu sitayiro eyo y'emu mu buzibe. Butukuumira mu buzibe, obumu butukuumira mu buzibe, obulala butuzibula amaaso kiki ekyokukola, kubanga buli kimu tulina okuki interpretinga. Tetugenda kusirika kubeera bubeezi awo, buli kimu tulina okubeera nga tuki-interpretinga, kubanga buli kimu kiba n'amakulu mu nsi eno. Tuleme kubeera bubeezi awo kuvuunyuula bifi ku Easter oba ku nnaku enkulu nti olunaku lw'ameenunula independence akuume.